Bwe tukola alternative budget fe budget yaffe nga aboludda oluvuganya tubeera n'omulamwa theme. Kati theme ey'omwaka guno eri combating corruption, the sure way to effective service delivery. Nti bwe tulwanyisa enguzi tuba tujja kusobola okuweereza bannansi nga ssente weeziri ezikola ku malwaliro, ku byobulamu, ezikola ku by'enguudo, ezikola ku byenjigiriza n'ebirala bingi byonna. Nti kasita tulwanyisa enguzi ng'eggwanga tulina ssente empitirivu. Wano ng'eggwanga twagenda ne tumanyiira abatuvujjirira, abatuwa aid. Ne tuddaawo ne tulemala kwegamba si kulemala naye ne tusigala nga tetwetengeredde kubanga tumanyi obuyambi bujja buli mwaka. Neffe tugamba nti kasita tulwanyisa enguzi ne tukozesa bulungi ssente z'omuwoomusolo oba oliawo tetwetaaga na aid donations kubanga ezo nazo zituuka ekiseera ne ziba nga teziriiwo zijjako n'obukwakulizo strings attached. Naye era nga bwe tuze tulaba akaseera katuuka nga aid eyo tekyaliwo. Kati mwalabye ebya USAID. Trump yavuddeyo n'agamba nti kati bino bikomye. Kati nga gavumenti kyoba otegeeza nti abantu bagenda kufa kubanga ssente ezo zibadde zikwasaganya ebyenjigiriza, ebyobulamu, naddala okusingira ddala ebyobulamu naki. Kati gwe ng'omuzadde oba ogamba nti kakati mujja kufa kubanga bali ababadde batuwa ku ssente tebakyatuwa, ate nga ssente z'omuwoomusolo weeziri. So nga tugamba nti twagala proper accountability, nti ssente y'omuwoomusolo ekozesebwe obulungi. Awo tuba tetulina nakukaabirira muntu yenna tuyambe wano tuyambe wali kubanga ssente empitirivu zijja oba oliawo ne ku bintu ebitategeerekeka kubanga twawulidde Trump ye ne administration ne gavumenti ye bagamba nti ssente empitirivu ezibadde zijja eno nga mulimu ne ssente zibabadde basindika gavumenti yaabwe okutambuza ensonga ey'ebisiyaga. Era nga ffe tugamba awo nawo twagalawo accountability kubanga ssente empitirivu ezibadde zijja ku nsonga ez'enjawulo nga mulimu ne ssente ezigenda okuvujjirira ensonga ey'ebisiyaga. Gavumenti tubanja accountability ku nsonga eyo. Gavumenti tugibanja accountability ennyonnyole bannayuganda kubanga twayise etteeka wano era muzze muwulira agamba bano bapromotinga bisiyaga bano biki naye ate Trump ne banne bakola nabo mu gavumenti baga nti Uganda ebadde efuna ssente empitirivu nga mulimu ne ssente ez'ebisiyaga. Kati munnayuganda yeebuuza gavumenti ezo ssente ezo ani abadde azifuna, zibadde zikola ki era nga zipromotinga zitya ebisiyaga. Bannayuganda baagala okutegeera. Kati ebyo byonna tubizingiddemu wali nga ffe tugamba nti aid nene ebadde ejja okuyamba ku byobulamu n'ebirala nti kakati bwebanga esaliddwako nga gavumenti tugenda gamba abantu nti kakati tewali ddagala kati mufe mukole ki. Tusobola okukozesa obulungi ssente zaffe, ssente z'omuwoomusolo ne tuweereza bannayuganda. Ffe kati awo tusinga okuteeka omulaga. Gavumenti esuubira okukozesa 200 billion. Abaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulemberwamu abakulira Honorable Joel Ssenyonyi basinkanye olwaliro okutema empenda ku bisaanyi okusoosowazibwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Leero tubadde ne workshop nga ababaka ab'oludda olwa opposition oludda oluvuganya nga tweteekerateekera bajeti yaffe gye tuyita alternative budget kubanga wabeerawo budget eya gavumenti n'ebiseera ebisinga eba tekwatagana na muntu wa bulijjo na muntu wa wansi ensonga ye ze yalirabye nti wano wakulu aw'okuteeka ssente zinagenda wano oba wali. Mu kwogerako gye bali akulira oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi ategeeza nti yesira balitadde nnyo okukulwanyisa enguzi nti eno eremesezza buli kimu okutambula nga ssente nnyingi eziyisibwa mu mbalirira okubaako ne kye zikola ne zitatuuka gye ziraga olw'enguzi ekudde ejjembe. Nti bwe tulwanyisa enguzi tuba tujja kusobola okuweereza bannansi nga ssente weeziri ezikola ku malwaliro, ku byobulamu, ezikola ku by'enguudo, ezikola ku byenjigiriza n'ebirala bingi byonna. Nti kasita tulwanyisa enguzi ng'eggwanga tulina ssente empitirivu. Ssenyonyi agamba nti oluvannyuma lwa gavumenti ya Amerika okuyimiriza obuvujjirizi obw'enjawulo mu byobulamu, gavumenti erina okutaasa ensimbi ezibbibwa zisobole okuziba ebituli ebyaleeteddwa eggwanga lya Amerika. Tumanyiira abatuvujjirira, abatuwa aid. Ne tuddaawo ne tulemala kwegamba si kulemala naye ne tusigala nga tetwetengeredde kubanga tumanyi obuyambi bujja buli mwaka. Neffe tugamba nti kasita tulwanyisa enguzi ne tukozesa bulungi ssente z'omuwoomusolo oba oliawo tetwetaaga
na aid donations kubanga ezo nazo zituuka ekiseera ne ziba nga teziriiwo. Kati ono agamba nti bagenda kujjayo n'ag'omu buto okulaba nga bawuutanya ensimbi y'omuwoomusolo tebalekebwa kulya butaala wabula nga ssente ze babbye bazisesema nga kw'otadde n'okubabonereza. Accountability nti ssente y'omuwoomusolo ekozesebwe obulungi. Awo tuba tetulina na kukaabirira muntu yenna tuyambe wano tuyambe wali kubanga ssente empitirivu zijja oba oliawo ne ku bintu ebitategeerekeka kubanga twawulidde Trump yene administration ya government yebagamba nti ya ssente empitirivu ezibadde zijja eno nga mulimu ne ssente zibabadde basindika gavumenti yaabwe okutambuza ensonga ey'ebisiyaga era nga ffe tugamba awo nawo twagalawo accountability. Sulaiman Kigundu akulira eby'embalirira mu Paalamenti ajjukiza ababaka obuyinza bwabwe mu kukola embalirira obubawe bwa ssemateeka wamu n'etteeka erirungamya enkozesa y'ensimbi za gavumenti bw'atyo n'abasaba okubukozesa olw'obulungi bw'eggwanga. Ababaka bagamba nti mu kiseera kino bagenda kusoosowaza nnyo ebyetaago by'abantu ebikulu nga babaga embalirira y'omwaka ogujja n'okusingira ddala ebyobulamu. Okukakasa eggwanga nti ddala tulina ekiddako kuba ebiseera ebimu abantu baffe mbalabye n'abo abantu abava ku ludda lwe tuvuganya nga bagezaako okunafuya amaanyi n'obusobozi bwa opposition oba oludda luno nga bagamba tetulina kiddako tetulina kyetugamba ggwanga naye buli we tuvaayo ne tukola alternative zino zongera okulaga abantu n'okubazuukusa amaaso kuba tukimanyi bulungi budget ezikolebwa kati teziriyo budget zikolebwa nga zigenda intention yazo yakudduukirira muntu wa bulijjo olabo kibasinga okufaako tukoze tutya tunabbira tufunye tutya tunayolera oba okwongera ofuna supplementary ngazi oba tukone Uganda yetaaga agitegeere tusigaza ssente mmeka butunulira budget omwaka ogujja gavumenti erimba nno egamba tugenda kusolooza omusolo trillioni 35 n'asatu tegajja kuwera okay tutera kusolooza 28 bw'osolooza trillioni 28 ozikozesezza ku ki? Ekisooka bw'omala tunulira budget yonna mu bunene bwayo tunulira biki ssente kuzigenda okusaasaanyizibwa kuliko okusasula emisolo trillioni 22 bw'ojjako emisaala gya gavumenti trillioni 9 n'ojjako ssente zino ez'ogula amafuta amamotoka tiriyo budget. Bwetwogerera nga gavumenti yakoze ennongoosereza mu mbalirira eno eri Mbubage n'egyongeramu ensimbi ezisoba mu buse 8 olwo nga yakulinnya okuva ku buse 57 n'obuwumbi 4 edde ku buse 66 n'obuwumbi 10. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero. Era ddala twongera okukakasa eggwanga nti ddala tulina ekiddako kuba ebiseera ebimu abantu baffe mbalabye n'abo abantu abava ku ludda lwe tuvuganya nga bagezaako okunafuya amaanyi n'obusobozi bwa opposition oba oludda luno nga bagamba tetulina kiddako tetulina kyetugamba ggwanga naye buli we tuvaayo ne tukola alternative zino zongera okulaga abantu n'okubazuukusa amaaso kuba tukimanyi bulungi budget ezikolebwa kati teziriyo budget zikolebwa nga zigenda intention yazo yakudduukirira muntu wa bulijjo olabo kibasinga okufaako tukoze tutya tunabbira tufunye tutya tunayolera oba okwongera ofuna supplementary ngazi oba tukoze eki ekyengera okubanga kyo twongera amaanyi okubanga twongera okufuga bannayuganda niffe twagala okulaba nga tukyusa service delivery ebeere ng'etuukira ddala ku muntu owa wansi y'ensonga lwaki tukuŋŋaana kino tuzze tukikola emirundi mingi kuba tufuna ebirowoozo by'abannaffe betuvuganya nabo oba betukola nabo mu Parliament okufuna ebirowoozo by'abantu ba bulijjo okufuna ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu ebitongole ebiri mu mirimu egy'enjawulo wano mu ggwanga ebikolera abantu byonna ne tuba nga tubifuna oba okufuna endowooza zaabyo. So kino kye tukola kituyambako titugenda kwongera okuvayo ne policies ezinyininyini ezigenda eri abantu era eziyamba abantu ate kyongera okutambuza obubaka eri abantu n'okubawa confidence ti ddala budget yabadde inclusive tetwatudde butuuze eyo ne tuvayo ne figures oba ne tuvayo n'ebiwandiiko netugenda tugere tubiwe bannayuganda naye kye tuleese kibeera ekyo ekiteeketeeke era ekirina omulamu ogutwala eggwanga lyaffe maaso. Mwogeddeko ku buwumbi ebibiri okuteekebwa okuba mulwanyisa enguzi